government bwetajja mu ghetto ghetto ejja kujja mu parliament ghetto egenda kujja mu state house ndi ghetto president nedda Buchaman talina kulwana kutulaga ghetto president ya ghetto president baba ghetto bamumanyi Excellency president wa ghetto abadde mu ghetto n'aba ghetto nga wabonaabona ffe gye tuyita ghetto ideology oba endowooza y'omuntu tebagigula na ssente. I see. Full figure sagala kumwogerako because it was a wrong move. Catherine Kusasira, I don't see her as fit. Buchaman ekizibu ekirala kyayina nti azze kulwana. Sebo kutunuulira ensonga zino. Kirabika Bobi Wine kasukali keeko. Tuli maka g'omukukunavu Tamale Mirundi official YouTube channel saako online platforms zaffe zonna kwe twasalawo okutandika okupromotinga ensonga zonna. Muzeeyi abatumidde Yosefu Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole n'Amatovu Mirundi ku Lwokuna twabawaliza programu yaffe butereevu gye muwagidde mwongere okubanga mukomentinga ate mwongere okubanga mutuwagira saako n'okubeera nti musharinga ebintu bino olw'ensonga muzeeyi yekka gwe twasigaza mu ggwanga as a political analyst atuyamba okutunula mu by'omaaso okusobola okubanga eggwanga lyammwe mwabali wano Ugandans in the diaspora whichever diaspora you are naye osobola okubanga otegeera ekigwa mu ggwanga mu mazima ameereere aga Yosefu Tamale Mirundi. Tuyina psychologist Bulwasani. Psychologist tumusanga waka uwe mu ddembe lyabwe basoma ne tusobola okubanga atuyambako kubikoze eki kubiganye. Twagala okuleeta a new trend in the Ugandan thinking esinziira ku byasomebwa. Tulowooza nti waliwo challenges nyingi mu ggwanga eziva ku muntu okubeera nti atawanyizibwa nnyo ffe kye tutannalaba nga bulwadde bwa mutwe nenannyonnyolwa nga kyo kifaanananga obulwadde bwa mutwe. Omukukunavu mwe tusinzidde okuleeta Joseph Tamale Mirundi Joseph Mirundi Junior Tamale Mirundi Junior gwe tuli naye specialist mu psychology ono nno nga yatuyambako kubanga twanalizing ensonga nyingi nyo zetugenda okugira naye kansooke muleka ababuuzeeko tulyoke tugende mu kitundu kyaffe ekya psychology. Tamale ensonga buuza ku bawagizi bo abawagizi olina abawera mu nsi yonna. Kituufu nnyo neesiimye okuba wano olwaleero nenyongera okubeebaza abawagizi baffe emirimu gyonna gye mukola. Mwebale kutuwagira mwebale kuwagira mu kutu gwaffe guno Mirundi official mwongere okugulayikinga n'ogwagala mwebale okutuwa support ne comment zammwe tuzisoma ne twongera ate okuwuliziganya abakwano baffe abali ebweru w'eggwanga abali e Sweden abali e Dubai abali e London abali e UK mwebale nnyo okutuwagira mwebale kwagala Mirundi official mwami Mirundi abatumidde n'abaagaliza emirimu gyonna gye mukola. Okay. Tamale Mirundi Junior watu bwe tutandise njagala soka mbulire omanyi buli we tujja tulina okubajjukiza. Last time we defined psychology tulina okudefininga psychology. We want to bring a new trend in Uganda thinking whichever Ugandan wherever you are oliruddawa tusobola okumanya ensi eno tugikutte tutya mu ngeri omanyi eggwanga buli lituuka mu political hype season nga emitima girinnya abantu ate nga obwavu buluma abantu nawulira nti balwala obulwadde bw'essimanyi bwe tugenda okunnyonnyola. Junior kasooka atubuulire psychology sooka otubuli psychology kiki kyosooka okitunnyonnyole tulyoke tugende mu biri. Psychology discipline oba siga nga bw'olaba law nga bw'olaba abasawo oba medicine naye ffe ba psychologist tuli ba doctor abavaayo okunnyonnyola ebintu ebikwatagana ku bwongo n'enneeyisa y'abantu na lwaki abantu beeyisa mu nneeyisa gye beeyisaamu n'okukola ebintu nga bwe babikola ebiseera ebimu. So twakugukamu ekyo ekyokusoma embeera z'abantu okusoma obwongo bw'abantu n'okulabika nti tufaayo okunnyonnyola ebigendererwa n'ebikolwa by'abantu. Njawuliraawo the difference between your father and you. The other one is a political scientist. Era naye alina engeri gy'ajuwingamu mu mbeera y'ebyobufuzi handling obwongo bw'abantu.
What's the difference between political science and psychology? Enjawulo eriruddawa mwawukanirawa bonna banna science ngera bw'okigambye kuba psychology kunoonyereza ne political science abasoma political science nabo banoonyereza mu area yaabwe y'ebyobufuzi naye ffe twesigama nnyo ku bantu so lwakuba psychology kyayawukana ne political science is one bali bakozesa humans as variables. Political science bakwata muntu naffe tukwata omuntu naye ate ffe tubasukkako kuba ffe n'obwongo tweyongera okusoma omuntu n'obwongo naye bo mostly basoma bikolwa bya muntu bo be basoma nga ba political scientists. So human beings are their variables. Psychology mumukozesa naffe tukozesa human beings naye nze nkugambye nti kyetwawukanako nawo ffe tugenda maaso n'okusoma obwongo obw'abantu eneeyisa yaabwe n'obwongo naye bali bo politics bo basoma nnyo ebikolwa by'omuntu lwaki gundi ayingidde ekibiina gundi kiki kye tusuubira mu maaso mu mbeera yaabwe y'ebyobufuzi. Bwe tutyo bwe tutandise program butereevu psychology okitegedde ne wa wagenda okutuyambira kati katugende butereevu mu program ya leero nyina abantu nze abanga abannemye okunnyonnyola mu bwange asaasoma psychology abasinga benjagala okukwatako. Omanyi mu ggwanga muzzemu ekigambo ekiyitibwa ghetto kigambo kya luzungu naye mu Uganda ndoza kiruzinze dictionary meaning ne kifuuka oba kitasiranga oba kigambo kya bulijjo kugamba nyinyonnyola ghetto ntandikire ku ghetto awo kuba nyina bingi ebyokubuuza ku ghetto okitegeeramu ki? Ghetto mu lulimi olwaffe wano abantu nga bwe bakitegeera bo balowooza nti ghetto kyekifo ekibeeramu abantu abo abalekeddwa emabega abantu abayita mu mbeera ey'obuzibu mu byenfuna mu byembeera abantu we balowooza nti ghetto weekiba abantu abawangaalira mu mbeera enzibu ennyo mu byenfuna mu byendya nga baasigalawo bo bokka era bo balekeddwa emabega olwa gavumenti oluusi ebeerako oluusi bayiraba nga bo tebafuna basic needs ebisookerwako. Ghetto gw'okirabanga abantu abalowooza mu ggwanga lyaffe nti balekeddwa emabega. Exactly. Balekeddwa emabega, they have not been looked at by the state, they have unemployed, there are people who are sidelined, there are people who have low esteem, oluusi tebasomye. So ghetto is a social confinement. Ekifo akakomera kali mu bwongo bw'abantu nti tulekeddwa emabega gavumenti tekoze kimala so yeeyo ghetto. Njagala okutegeera nkuba njagala okuwulira oba byenjagala okubuuza bijja mu ekyo kyendowooza psychology kyakola. Psychology alina mugaso ki mu ggwanga? Siwulirangako mu ggwanga lino kati gw'osomye psychology ndabanga ayonoonye obudde bwo ndabira ddala ng'obudde okoze eki obwonoonye. Siwulirangako nga balanga mu mawulire nti owaaye abasomye psychology mujje mu kitundu mukuŋŋaanire wano oba abasomye psychology baguddewo edduuka egindi batunda psychology tolowooza nti bikusaze ayamba kisa agenda kuyamba atya wa mugaso ki? Ekyo si kituufu. Amanyi degree zaffe zino Makerere owa university yonna tewaliyo degree ya kisiru naye kiva ku nkulaakulana y'eggwanga eryo mu kiseera ekyo nti edda wagamba nga abantu edda degree ebiseera biri waliwo degree ezizze edda zaabanga degree z'amaanyi abantu ze baamanyanga baamanyanga mateeka law medicine mass communication bannamawulire journalism era bannamawulire bayiyayo n'olugero nti journalism is the fourth estate nti ova ku parliament nova ku judiciary nova ku executive journalism bannamawulire baakuna kati diguli zaffe zino psychology mawanga gali agakulaakulana bo bamanyi psychology omulimu gwekola ki gwegwayo kyenjagala okumanya ekyo tosobola mu nsi yonna kugamba nti ogenda kukulaakulanya abantu nga tomaze kusoma mbeera zaabwe ekyo baba bakulimba mwamikanga nkitegeera tosobola kuba ng'ogambye nti ngenda kutereeza eggwanga lino okuviira ddala ku byokwerinda mpaka ku byensoma nga tomaze kufuna bantu bo balowooza batya beeyisa batya biki ebibaluma kuba nebibaluma nabyo psychology psychology eyo naatuukayo ebiruma omuntu
ebireetera abantu okweyisa mu neeyisa gye beeyisaamu kati nga ghetto kyoleese ekyo ghetto tewali mufuzi wa Uganda kaabaana abaawo baanaddako agenda kukyusa kye bayita ghetto mwe kye mumanyi nga ghetto nga tasoose kusoma mbeera z'abantu nakutegeera bye beetaaga nakyo ekituufu ekibaluma psychology yeetaagisa mu ghetto psychology because it's a mindset. I see. Ghetto is a mindset. Si kigambo teyina weeri Uganda yonna ghetto kisinzira ku alaba it is a slum lower Naguru ghetto mpulira Kololo part of Kololo ghetto kubanga ghetto is a mindset bangi nnyo mu Uganda balowooza nti ekigambo ghetto kiri mu bwongo psychology akiyingiriramu psychology wakiyingiriramu kati kiri ku bwongo eya ideology kye nagambye nti nze ndi mukugu mu kunnyonnyola obwongo mpulira kubanga bw'ogamba nti abantu balekeddwa wabbali bali sidelined balowooza nti gavumenti tekoze kimala kukyusa mbeera zaabwe era Uganda yonna we ziba nga ziri miliyoni 4 abantu bonna ku miliyoni 3 n'okgenda waggulu bali sidelined tebalina mirimu abasinga obungi ebyenfuna bibi tebitambula bulungi amasomero abantu abazadde tebalina sente zetwala baana ku masomero so buli omu ali mu ghetto mu bwongo bwe ghetto yafunye akasenge mu bwongo bwa buli munnauganda kati awo oba olwana na ideology bwe mubeera nga psychology mukwasaganya nnyo human nga variables zammwe ez'okusoma obwongo kiki ekireese ghetto mu bwongo bw'abantu mbeera ki ezireese abantu okuleeta ghetto mu bwongo bwabwe tuyina kye tuyita perception leads to intention and intention leads to behavior simanyi oba nkozesa Luganda ky'oku perception byebirowoozo ebirowoozo bireetera omuntu okukola intentions okufuna ebigendererwa ebigendererwa ne bimuviirako okweyisa mu nneeyisa gye yeeyisaamu abantu bonna ababadde mu ghetto ffe be tuyita ghetto abantu abasiraana abantu abatalina mirimu abantu abatakola ki abatafiibwako olaalongo babadde mu ghetto era njagala okutegeeza nku example ya His Excellency Bobi Wine Bobi Wine abadde mu ghetto n'aba ghetto nga bayita mu mbeera ey'okusoomooza His Excellency oba ogenze wala cha president waliga His Excellency of the ghetto His Excellency Chirimanyi cha Museveni tongo bya mugwanga lino misile His Excellency the president of the ghetto katugende His Excellency the president wa ghetto abadde mu ghetto n'aba ghetto nga wabonaabona ffe gye tuyita ghetto Bobi Wine n'avaayo n'afuuka member wa parliament n'abeera nabo bamukiririzaamu Bobi Wine bamulabanga a victory against abo bonna ababadde balowooza nti bali waggulu kitangaala ku bantu ba ghetto bonna ababonaabona yali ghetto eri mu bwongo gye nagambye kakati kanjegeere are you trying to tell me that abadde mu ghetto era abantu gwe bagamba nti ye ghetto ye president waabwe mu ghetto kugamba kiki ekikyuse ennaku zino kuba ndaba ghetto efuuse ensonga abantu abali sideline kati bafuuse psychological explanation kijoowa mu kuvaayo kwa ghetto okutuuka ku level kweri kye nagambye nti perception drives intention and intention drives behavior edda aba ghetto bo beerabanga abalekeddwa emabega naye after era tatange yawandiika ekitabo Bobi Wine is it victory or revolution I see the mindset of people who have a ghetto mentality abo bonna abalowooza nti babadde babonaabona bali sidelined tebalina mirimu their perception changed oluvannyuma Bobi Wine okuwangula lw'okuvaayo eri mu ghetto n'agenda mu parliament n'atakuba mu parliament n'akyusa political order y'eggwanga lino n'anyeenya ku muti avudde mu ghetto era ye Bobi Wine agamba nti omuntu avudde mu ghetto n'abeera successful amugeraageranya ku kimuli ekimeze mu nkokoto kati era n'agamba nti gavumenti bwetajja mu ghetto ghetto ejja kujja mu parliament ghetto egenda kujja mu state house their perception has changed ekiri ekya psychology kyogamba perception eridinga neridinga kubikolwa kati mulaba bikolwa naye process yatandikira wali nga Bobi Wine amaze okuvaayo their perception changed ne bagamba nti naffe seba amaanyi tugayina mpulira amaanyi tugayina agateekayo naye bwenzira wali ku psychology
kitwalidde abatasoma psychology kibazuulira mu aba psychology mubaddewa okukizuula ekyo oba bwe kimaze babwini bakijjeeyo kati nti basobodde okukyusa mindset of what importance is psychology going to be to the ghetto okwongereza ku kino ekitulaba oba okukigaidinga kubanga somewhere omuntu ayinza okulowooza nti no kikutte direction kiyinza oluzinga ki okigaidinga kijje ku limelight n'owageta ategeere nti w'amaanyi psychology mubaddewa nga temubadde temulabika aba psychology babaddewo nga bannyonnyola naye balabika babadde tebannyonnyola bulungi eggwanga kutegeera bintu bino engeri gye bibadde bitambulamu omanyi nti diguli zaffe zino nazo n'ebitongole byaffe birina obunafu nti gavumenti ya Uganda tutaddewo institutions zimala okunnyonnyola ebintu nga bino nkitegeera nti bimala okwapeninga abagezi ate ababisoma ne tuvayo ne tukola ki ne mulyoka mubyogerako kyobala gavumenti ya Uganda eri mu panic kubanga terina solution kweno ghettoism eri mu bwongo bw'abantu yeerowooza Excellency President Museveni alowooza nti agenda kukozesa ssente okuziteeka mu ghetto okitegeera owenjagala awo omuntu eyamanyira ennaku ye yamanyira okusula mu nsiri oba yamanyira mindset ye eriyo obutabaamu nakasente kakati bayingiddeyo n'ensawo yaki ya ssente okiraba otya kinaakyusa ghetto n'akyuka kugundi kwa approach ya Museveni kati anti kyenagambye nti ghetto bwongo kiri mu bwongo ideology oba endowooza y'omuntu tebagigula na ssente I see His Excellency ne bw'anaakwata billioni 2 n'agamba nti banne musimbe layini mbawe ssente bajja kuzirya bamusekerere kubanga kiri ekiri mu bwongo takibajjeemu I see their problem is not money no ideology eri gye bayina erowooza nti gavumenti tekoze kimala kati bw'owa omuntu ssente mwami kankaka emitwalo 2 olwaleero n'omuganga kugulidde ekyemisana dhani okumuteerawo omulimu ogunaamu emitwalo 2 buli lunaku afune ekyemisana ekya buli lunaku so His Excellency eyo strategy nfu miscalculation ey'okulowooza nti mindset y'omuntu kibanga okukwata mukwano gw'omusiraamu n'omugamba nti nkubuulire muganda wange njagala aba president naita abasiramu ekololo ba masheke nabagamba nti nyenda bawa sente musanyewo emizikiti mpulira sente bajja kuzirya naye kyabagambo kola tebajja kikola tebayinza kikola mindset y'eddiini yaabwe eri muki eri mu bwongo yatuula mudde nkitegeera dimandi z'abaggeto ze bamuteera ku mmeeza nti tetulina mirimu tuli sidelined economy yonna neetagala abantu tebalya kimu mu ghetto abantu ba ghetto babonaabo aba psychology muyambidde wa Museveni okumuwa direction yentuufu mugenda muyamba mutya kubanga bwogamba nti strategy eyo okubagula tekola kitegeeza psychology mwinayo strategy gye mulowooza gye muyinza oteeka mu ghetto before nga tannajja na ssente ze mumuyambye mutya His Excellency yandikoze ebintu bina nze ng'omukugu eyasoma psychology ebiyinza omuyamba first of all team gye yaassembulinze eya full figure Butcherman full figure esagala kumwogerako because it was a wrong move teyakulira mu ghetto abaghetto tabamanyi okuwemula tekikufuula kuba nti omanyi olulimi lwa ghetto mpulira kati njagala concentrating I think a political move naye nga mu ghetto tekimuyamba mpulira Butcherman is a good sign si kibi yasayininze omuntu omutuufu ow'omu ghetto yakulira mu ghetto olulimi alumanyi bakadogo batagwani mani lwe banayogera naye alumanyi okukyusa society oyina kuba ng'ofaanana b'ogenda okukyusa ky'oba olabanga bw'otunulira abakulembeze ba Uganda abantu balunda abakulembeze ababafaanana gwe tulaba Butcherman nga simulabamu nnyo magezi gagenda kukyusa ghetto kugamba gwe kyoweesibyeko nga psychologist nti yassociate nze n'omuntu omutuufu the real mind of the ghetto perception nti kati ye Butcherman waabwe amanye ebizibu ebikola ki ebibaluma ababaddemu nga bw'olaba Bobi Wine ti Bobi Wine yababeeramu n'abakuliramu he can
asobola okukola kyobala ngaye president mugezi nnyo eyo tayinza kutwalayo professor Lugunda nkitegeera prime minister nkitegeera professor Lugunda tasobola kwogera n'abageto nkitegeera kati ye buli mu enemy yasangayo Buchaman asobola kutwalayo bagezi buli lutalo lukuwa jeno walwo amajje ga Uganda tegayinza kutwala tear gas Somalia kubanga tegagenda kukuba bekalakasi gagenda kukuba balina mundu era emizinga bagiteeka tebatwala miggo naye abe makalero bekalakasi eyo mutwalayo ku mbooko ne mutwalayo abana abagoba ne tear gas so this is a psychological game I see kiri mu bwongo change them Buchaman ekizibu ekirala kyayina nti azze kulwana tazze kutereeza ayina entalo ze ye focus emuli ku Bobi Wine kumulaga maanyi nti nange wandeke eno kati nange eki tobalabanga yagamba nti ndi ghetto president nedda Buchaman talina kulwana kutulaga ghetto president ya ghetto president baba ghetto bamumanyi nkitegeera teyetaaga kwennyonnyolako yani gye bali ab'omuggetto yavumanga Bobi Wine wano mu kalulu k'ekyaddondo n'agamba mulalu anwenjaga yuyo wabiviiri era Bobi Wine akola the ghetto people stood with Bobi Wine because he's part of them nebamulonda no kumulonda tebamulonda kyokka they campaigned for Bobi Wine I see laba abavubuka be bamukwata nabo bonna biba abali signed line mpulira iyo course iyo Bobi Wine gyatambula nayo Buchaman muntu mutuufu aina approach enkya is a good player naye approach ye bamusambize namba nkyama mu lutalo lwa ideology I see okay mu lutalo lwa psychology olaba olwa ideology olwokukyusa mind do you think that Museveni naye mubazi ayinza okubanga yaleese ejeno such a battle nti ye battle ye yinza okutaba ku ghetto nga battle ye ya Bobby kubanga ayinza okubanga ekizibu kye Bobby kyovula nti Buchaman gwe yaleese teyazze kuyamba ghetto yazze kulwana Bobby kiyinza okubeera bwe kityo nga ye Museveni mutuufu nenga for the ghetto si kituufu President Museveni yonayo strategy nkyamu kyenagambye nti the issue is not Bobi Wine we are fighting a mindset nekugamba nti olutalo lwa president Bobi Wine he loses the battle exactly I see because the ghetto is everywhere ne Masakeri yo ghetto pulira wano wansi mu Kisenyi ghetto kati bonnona agenda over wa cent but concentrating on Bobi Wine you lose the war I see because there are so many people who are signed line abali unemployed abavubuka bali bameka mu Uganda over 70%. Catherine kusasira wa ghetto kusasira kuba ne namulabye bamuleese kusaidia abakyali eri bamufudde advisor kusonga almost zizimu was it a miscalculation I think yamutadde ku Kampala wama yadde Kampala ne Kampala mwe musinga ghetto Catherine Kusasira I don't see her as fit for the job of changing the ghetto kubanga ye approach ye yakuleeta sente okay abaghetto obona abayamba president yakola ebintu bina abazimbire music bazita mutiezo ze recordingira mu ndimba recording studios abantu baghetto they want tangible things that can change their lives sibigambo and if their lives changes their mindset and perception towards this regime will change I see agenda bintu byennyini bibamaliramu obudde kitegeera ghetto yimiridde ku leisure pulira gwe baterewo abayimbi baabwe barikodinga ennyimba zaabwe abo abaghetto they have talents bajja kuwagira bajja nakuyimbako abantu balowooza nti ghetto baasiraana naye abaana ba ghetto balina talent abazimbirewo studio concentration ye ebeere ku talent ziri mu ghetto si ku muntu gwe bayita Bobi Wine because the Bobi Wineism Bobi Wine nga force ng'omuyaga gusukka mu ghetto I see n'abali ekyengera nabo nze mu kutunuulira ensonga zino kirabika Bobi Wine kasukali keeko atabudde akamala kubanga ndi pressure supidi ndabanga kyatambulizaako ekibi kino kasukali kalabikanga kakoze eki kagenze kanoga naye njagala okutwala ku nsonga endala obusungu mu ggwanga bweyongedde era n'okulaba perception y'abantu abali sideline nga bali bakkiriza embeera gye balimu ne bagibeeramu kati bavuddeyo n'obusungu
institution ezisinga nga nkutwala Makerere olaba nti n'abayizi abayivu bewalirowooza nti balina ghetto mind kati nabo basunguwa. Tell me really psychological experience kijoyinza okumpa ereeta obusungu mu bantu kubali tubadde kuba mu ghetto abatasoma abalisalira hivi naye bano bayizi basomye bategedde ensi basuubira n'okufuna emirimu eky'amaanyi. Lwaki abantu ddala kati abayigizi nabo batandise okufuna obusungu? Tulina ebintu bibiri mu psychology waliwo kye tuyita nature and nature. Embeera omuntu mwakulira oba mwawangaalira n'enkuzibwa y'omuntu bye bifuga endowooza y'omuntu.